Yes, without wasting time, they got to be as quick as possible. Byennyamiza ebirabika ku internet right now. Byennyamiza era bireeta obulumi ku mitima gy'abantu musila abazadde n'abantu abasuubira okubanga one time ogenda kubanga okola family ogenda kubanga ozaala omwana ow'obuwala. Natuludde videos omukuba abaana b'ekisinde General Zoganya, one of the prominent people awadde omanyi ba General bangi olwo General Gaddafi, General Bigirwa, waliwo General Zoganya, waliwo ba General bangi okusinanga ebalabika mu uniform okuli amawuli agalo gagamba nti bamukwata weyaba yali mukomera asavinga but zikyembuuza kiri kimu buno butambi bwafulumye bana abaana bowulira amaloboozi agali mu butambi waliwo nawulirako nga Jena nawedde kanabe nga Jena agamba ng'ayita ani yabadde alina gwayitaawo Richard mulina video eyo yagambidde Richard tulina eddakiika 2 kyembuuze bano abaana nga bagenda mu trail zino temulina babacoordinatinga kitegeera bamanye biki bibakwata kuba bamanye biki bye baliko kwanze nga bwe tune situation nga zino e Uganda omuntu yenna yabadde briefing bano abaana yaba brainwashinga balowooza nti bali ku battle ya ddala nga balaba nti abamagye bedda batambulanga balwana wano badde wali mu bifo ebyenjawulo nga basinga bagenda bakwata abakazi abala bakola bino n'ebino bakola bino n'ebino like nga basuubira nti they are going to die era mwalabako omukulembeze wa Uganda Museveni we yagambako emabega eyo nti nagamba nga bakadogo sirimu atta bakadogo ne basigala nga bakola ki begatta mu bintu eyo because they thought omuntu abeera nga oli mu sirikale nga ogenda mu mundu sometimes ogambe niwe nyinza n'okufessas kitegeera so simanyi oba mentality ebadde mbana abaana mbu anytime ofa sokola byoyagala nyimirwa obulamu whereby generation eno yanjawuloko kuyedda nti sawa zino kizibu nnyo okubanga ofa ebitategerekeka newabaawo ku mbeera erina okubanga yetagisa okubanga driving onto that natulidde video nga mulimu video za gaayo ono nga alina abala ebyataddeko amaanyi alina byabadde akwatidde obuso alina byabadde akoze ekyo so gamba otunulira embeera yennyini nga togitegeera otunulira obulumi abaana bwe bayitamu naye ekisinga okunyiiza kiri kimu nti waliwo Abannayuganda abavayo ne bagamba nti yabadde agula bamalaaya bana effena tumanyi bamalaaya abantu bazuuka kati ekitegeera tebakyali siro luli abantu babanga siro kati abantu tebali siro okitegeera balabirawo ekintu kati gwovayo n'ogamba nti simanya yagulanga bamalaaya oyo gayi bw'otunira ku butambi bwe kyeyasooka nga okola kweyambulirawo n'atuula malaaya tomule kuba bweyeyambula n'anyumiza yeri asobola n'okumalira kikataano vidiyo esinga ng'anyumiza muwalaabwe malaaya tebamuzzamu malaaya abazze ng'amanye ekimuleese wewe mulimu vidiyo ez'abantu abajja nga bamanye ekibaleese najja neyeyambulirawo n'agendawo ku buliri gwe obumu obukazi obutategereka bwe yabadde abeera nabo kyeki oli muwanvu olina ekirevu olabye olina boodi okitegeera olabika bulungi oli Jeno oli mu NUP obeera n'omukulembeze okitegeera n'obeera ku bawala batategerekeka munoonye emirimu mukole kibabagambe byo si bya biwago munoonye emirimu mukole kubanza sinza kuba nga ndina height eyo nga nina ekirevu bwe kityo nemba nga nsusi sigyewulira olabika bulungi oli muwanvu onyumira uniform oyina beret oyina amayinja nebaka ku bawala abatategerekeka ate nga weerikodinga mu buyimba obutategerekeka obulwadde bulinga bulwadde so Bannayuganda bantu bonna baliversionist bajiddeko abantu bwe bati abantu abatategerekeka abantu abalina selfish intentions tyoleyagala jyakoleyagala alabise it is an embarrassment ku kibiina bwabanga waliwo ebintu ng'ebyo nga abantu abatambula nabo abaana ababa coordinating kati yabadde ku level ya Jeno ani abadde amukwasaganya amanya nti bano abaana welfare yawe eri bweti the same thing kyetulabako ku video zono muvubuka Sean Styles lwakuba Sean Styles yalinga ku bakazi bakulu bakadde bakulukulu kale kompyeri gono throughout yonna baana bato bagenze embala bayengedde mbyale bitategeka baana bato ye babadde abeera nabo
coordination je mbadde mulina nga mutambula mugenda mufenda oleriwa obukulembeze bonna bibikola obukulembeze oba ne management abaana benazze nabo benatambudde nabo bali kuki bafoot soldier bakola ki bibaba gambe ebyo mutemwakunganyanga abantu si bantu be mwatambulanga n'abantu bangi abamu bali ku maboda bali ku mamotoka ne babali mu coordinating ate balina okwe facilitating nga biki abaana bagenda mu maloji abaana abawala abajjebe mwatambula nabo uyo mvubuka bataddeko amaanyi omwala mwambala yatuka n'ogamba musajja gwe balo butantuga twawula malaya omuntu gwe bakutoba kwasi malaya tumwawula ku muntu just azze gogenda okobaka konti mo okitegeera iyo tiwali mbere awo tiwali kuteesa kitegeera tiwali kuteesa byali byamaanyi muntu muteekako maanyi muntu muteekako kibuli mwana kutya mutta oyo ye kasita yengedde kukomera mumusabye talivaayo for a very very long time posing a government ekyusi ayinza okuba badde ali mu struggle ng'amanyi ajja kufiiramu teyafudde government yamutaasizza nemuteeka wainoveera. Some people don't have to be mu bantu oli level ya general okolebe we recording and these people nabye bulumu bwabeeramu nga nabali babere basolo owulira ekigenda mu maaso. But did you guys believe these people ne mbatuze ne mbagamba bino temubikola bino mubireke because oleta image enchamu eri ekibiina n'abakulembeze okitegeera bantu bajja gamba mbu simanya biki simanya bintu biri political ne gundi ayina abakola ebyo ebintu simanya bakubaye ababe kanjagala nkubuuze gwo muzadde andaba nga bwalabye video ya Jeno Zoganya nga akozesa abaana ab'enjawulo abamu bataddeko amaanyi abalala nalabeko ne simanya ne kansalo w'ekifo ekimu beegwa video call byonna biri yakola abirikodinga obutamusazi ne bufulumye kya affecting ekibiina wadde abamu bagamba tebi affecting biri personal simanya tubifula tubijjemu politics ebintu ebituuka tugamba tubijjemu politics. But I ask you a question, bwe libanga essomero libadde liranga nga somero ddungi liranga ku internet liranga bulwamu buli muntu lina abantu abaliranga litambula bulungi kanfunira omuntu asinga okuba owalaisi mu ssomero ye security guard sijja gamba mufumbi kuba omufumbi meeting abaana security guard w'essomero bwe liba essomero libadde liranga bulungi bwavayo obutambi bwe bufuluma ng'ali kuba student abakabasanya nga waba recording osobola otwalayo omwana woko eri essomero kuba oyinza ogamba oyo just security guard akuuma ku gate era ogambira lino essomero lya kisiru security guard abeera atya nga akabasanya abaana abato kuba mu butuufu it sets a bad example. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu nga oyo muvubuka kaliba gy'aliko asobola okuba nga akola ebintu nga tewali bamanyi bababuulirira. Why do you have to record? Shoni Styles lwaki olikodinga? Ekibi kiba kibi bannange. Abaana ab'obuwala mwebereremu. Basajja bannange ng'olina omukazi ng'asobola otteera ku makya n'atambula byatategeera ng'asookera ku makya n'agamba ye alina waagenze nga toyina sse ku ntambula ya mukazi wo olabye nnyo byo bye bagwamu ebyagende wabimu basimaya agenze ne bagenze n'emikwano gyange n'atuuka eyo n'ababulako for some time kumbe ekidongo kimutadde ebbali kimutuze kimukozesezza n'avayo tasobola kwogera omu tasobola kukiyayo tasobola vayo n'ayogera kimutuuseeko mukazi wagende wamanyi oba tasobola genda wamanyi oba girlfriend wo tagenda tomukiriza tambula bya kidongo abala babebakirako eyo nga tayetegese nakweteka tabyagala oli n'amukwata n'amuteekako amaanyi n'amukozesa gwoli eno ogamba bamulesa ageze ne bakyalibe abala ensonga lwaki mugamba mbu abasajja babakontrolinga aba protecting for such things ebintu ng'ebyo ebijja bitu bakukozeseza toyagala nakwagala oliro yo eri musajja we naye ogenze ennyumirwamu vibe ekutte simanya muli mu kirabo fala akusigaza mu motoka bano bafulumyemu akukozesezza kuba alina baatezza ne bakyali bamulese naye mu motoka abana basinga babiiramu atambule n'abantu bamulese bakyali balina kyalo gwe baleeteddeko ye talina girlfriend gwe girlfriend wamulese agende n'emikwano gye balina boyfriend ba wanze mukwano ngenda bwerekera mukwano gwange biki ebyo
mikwano je baina mikwano ja ba boyfriend ba mikwano je baina gaigo baleddeko talina gwe mukazi wa agenze ekante guli busy wamakiriza mukazi tebamufuga atuseeyo bali baze bayingirumba bale sawa babiri bamukozeseza byamaanyi situation ezo zibatuka kaba pawala najjewo nga tasobola kuogera ne bafunyamu obulwadde akweza takweza kapiira tamanyi kyaliko nobanga ofuna obuzibu mukazi akubulye wagenda baba tesobola kubanga asobola kubanda yo wingi mutagende mukirizenga okubanga o controllinga relationship yo ng'omusajja because at the end of the day buli kimu kitunulira ggwe bwafuna obuzibu bitunulira ggwe ono mwale eyafudde Simaya Diana Skies boyfriend we yomu yabeera ku basuspect abasooka so mukazi mugambe nkwagala wano batayagala mutagende because bajagende babakozesa ebyensobi amanyi bo banonya kuba blaming buli situation banonya kuba blaming azimanya ondeka tonfaako atambula anyize mbo afulumye oyombye naye natambula n'agenda gyagenda bwatuka gyatuukeyo n'afunira obuzibu it all sets on you omukazi waba ayagala nyiga anyigirawo mu nnyumba w'omulabira ayingira obuliri akuba omugongo webakemba mukazi wange waali naye simanyi bino banyiiga n'atambula n'agenda ebyo tobikkiriza okitegeera bw'aba anyiiga anyiige naye ng'anyigidde w'omulabira bajega ajja nyiiga agenda eri simanyi agenze mu mikwano gye bamukwatireyo addeewo nga talina batandika kunnyonnyola simanya bakuletera obulwadde omuntu yenna nga takyakwagala malika agende omuntu yenna akwagala atule wansi awulirize kyomugamba oyo omuwala singa abadde alina boyfriend ne family efa yataitete kimutwala ku trail abantu abagendanga mu nsiko babanga basajja abakazi ne babadde ewaka ne basigala ewaka bafumbe emmere era abasirikale bajjanga ku byalo abakazi bategesedde emmere abantu ne babasetinga ne balya omulimu gw'omukazi sigala waka omusajja agenda yiga mpozi ono kukyewo tubanga omukazi alina okgenda akole naye nebyokukwata omuwala simanya naye agenda simanya nonya kalulu n'okuuma kalulu kaani ggwe bawoleka agenda akuuma akalulu gwe sigale waka kyonva musanga ebizibu ng'ebyabazadde abazadde mufe ku baana bammwe ekijja singa okumenya omutima ng'omwana wa alwalidde sirimu mbi ekisiru nga gwe oli wakati otwalangana ku bulwadde tomanyi naye bufaanana weekuumi ozze ku kyeyo omwana wa ali Uganda ogenda oluyamba omwana gwaleka e Uganda tebakyamulaba agenda simanya akalulu kamutwayo nokama agoberedde simanya twero yawo bamukwatiddeyo bamwebakiddeko eyo tasobola kwogera ebisajja bijja ku mativi ne bigamba bakwata abaana ne tuwakana kati bw'okwata vidiyo ng'eyo olunya ne bawolereza omuntu nga tulaba bw'otandika mweliko balwa omushana bajja ku mativi ne bagamba basimanya abaki balepinga abaana ne mugamba bino babawaayiriza kati olaba vidiyo ng'eno ng'olinamu amagezi oyo kyogamba oyabadde malaayo oyo omwana niyo mwolo malago bakwatira obwambe gwe basibidde mu nyumba oli akusibidde mu nyumba nagana n'atambula n'amala nadda bakwata akwatayo n'ensolo ye n'agamba eno njiizo njitadde wano kati temina kye mugamba nino jijja njikoteko ekibbo ki ekiri e Uganda anyway katongere twesabire sabire n'abantu abawongera Uganda n'abatulaba amangu ddala njayisawo kano akantu kagenda eri abantu bena abawolereza Louis Light kijja kuba gyali okubanga bwaliwulira nga agonze nga ayagala okuva mu kkomera ajja kuvayo yeyogerere mwabana Uganda abatuuka kupo abagenda ku nalabeko omukazi omukulukulu alina beera nabba naye basajja baba bakazi baliwa Uganda tewakyali basajja bafa ku bakazi baabwe oyo mwala agenda te content naleka oyo mukazi omukulu alabeka nga alina n'abaana nagenda kuli naleka nebitategereka tagobedde dynamics za musango simagwe Zuwena biki bwaba Zuwena mugamba sigo bayogerako iyo mwala gamba sigo yavuma ate gwe no gamba Zuwena sigo basoko ogerako ngola golereza musibe bana imufe ku bakazi bamwe bakazi bambateke mu ku magezi babereke waka oli agenze ku koti mbagenze oliza Louis Light alekanirawo mawulire tamanyi dynamics za musango okitegeera oli Louis Light akyali gumite ate mumutekawo embeera Louis Light akyali gumite mukakane bwana agonda bajja muta ne gundi mwamulabani aliyeni agonda ne bamuta buli muntu bamuta ono
ono wa channel y'amazi yagambanga mazima yeni yagonda n'agamba yagala bamudiremu bagenda mudia mbali mu kwasaganya nsonga byakugonda oliwe tebagenda bajja muteka emyaka eja mutunenga temulaba internet yamuvanako mwana mucha internet byava ku right mukiraba internet byava ku right bamwogera ko le bamulese mu court abantu bazibu abantu bali busy abantu balina ebaluma sijja balwisawo buli mutali mukomera tumusabira mufine dynamics enungi obenga bava mukomera n'ekibinye ekituka ku banyinaffe abetu abaana abata abawala mubereke wammwe bamaama abaana mubakuba emiggo ye mukuba omuggo abayagala bagamba spare the child bagamba spare the road and spoil the child mubimanyi omwana muteke kamanya abere waino bera batata mwafukanga bakazi mayumba obeyote mu nyumba ngomwana otomanyi jasola nokuya nga tomanyi jali. What is happening? Anyway, sijja balwisa bebye byange bazinekira abasajja obeera otya n'omukazi ng'osobola okujja n'omukazi ku restaurant mu kifo n'aleekaanira abantu n'avuma aba restaurant n'avuma abakozi ba restaurant ng'oliawo olaba otudde naye otudde n'omukazi bw'avuma abantu aleekaanira ono n'ono aleekaanira omunnyo aleekaanira obujiiko aleekaanira ng'oli nawe otudde oli mu kulya as a man. Kiki kyatuuka ku basajja b'ennaku zino? Tosobola mukazi omukakkana kusirikako oba omukazi yakulabirira because sira kujja na mukazi ku restaurant ate nkaleekaanira bakozi ba restaurant because of something petty mbwe byokulabiruddeyo simanya omunnyo simanya biki n'oleekaana mukazi n'aleekaana ng'abuga avuma abantu aboggola ng'oli otudde n'omusajja mu restaurant oboggola ng'omusajja ali awo asirisa alinga kiti alaba tasobola nakukomako mbwe emirembe jajja abamu just bisajja mwana at least teekawo embeera blessa